weewaawo essaawa yaweze dda emu eyakawungezi osibye otya nno yonna gy'osinzira okutulaba Leeta TV tukole buli lwakusatu essaawa emu eyakawungezi tubeera tuguse buseke pulogulaamu totuuza bwongo nga tukubaganya ebirowoozo kuwa gye tuyinza okutambuliza eggwanga lino oba ensi okugijja mu kifo ekimu okugitwala abalala bingi ebiri mu ggwanga sokubaguzeho batwala ku Leeta TV mwebale emikwano okubanga mukyali naffe mwebale kukola ate twagala okwebaza bonna abatuwuliriza buli levo n'abatusaamu amaanyi n'abalaba nga buli kimu Leeta TV emirimu gitambula bulungi bannamawulire baffe gye batambulirayo nayo yonna mwebale emirimu gyonna mbadde nno ne DJ Neek DJ Neek tukulamusiza abantu webale ku ekintu eyo kukuba miziki nabeera wale ate linaje kuba ekiro so n'emikwano gya DJ Neek bonna bonna mbatumidde nnyonyo mwebale kulaba Leeta TV waliyo ne DJ Emma akuba muziki eyo waggule wa Ssaabasajja yalinga yita dictator mu ngeri ki abaana baleero balina obuzibu okay Leeta TV tukole tetulema kusaasira bannayuganda mwenna buli omu gyali olw'ekikanga wekiguddewo ku makya ga leero mu Uganda waffe mukulu waffe mu jjajja ffe taata waffe Medi Sozi Kaggwa Mukama gwe yajjuludde mu bulamu bw'ensi eno kibi nnyo kibi ddala naye twava eri Mukama Katonda teriye gye tugenda okudda tetuyinza kugamba nti ki oba ki twekwasa bukwasa Mukama Katonda ne tusabira omwoyo gw'omugenzi agulamuze kisa ebyo byamusobako mu bulamu bw'ensi eno Medi yakola bingi nnyo mu Uganda emanyi yalina honare omubaka we Kawempe Nowa East Africa Kawempe Medi oyo yaliko mu lukiiko luli olwabagase emateeka 95 mu constituency assembly awo yalimu yewamugera ku nnongoosereza zaalimu awo yali ziringamu nnyo ng'abamu ku bawabuzi ku ddembe ly'obuntu bambi ate awo omuntu wange nnyo yabadde ssentebe w'akakiiko akalezika eddembe ly'obuntu mu ggwanga so tuviiriddwako omuntu tubasaasidde nnyo tuviiriddwako omuntu naye alese maaka twebaza aloola obulamu bwe ebintu bingi byakoze bambi byatuuseeko twebaza Mukama Katonda naye ate bameka bayinza okukolera ekyo Leeta TV tukole akadakiika katutute eddaka nti ndigwa omutwe gwo gwa wansi bwe bwotunulira Medi ng'agenze ne weebuuza ffe bye tuwulira ne bye twogera bisobola bitya okutuyamba okubeera abayiiya leero nno luno tukyali ku mboozi ya kuyiiya tunyikizwa obuyiiya waliyo omukwano gwange eyatwebaza ku eyo program ku buyiiya ku buyiiya bamuyitewo baani oba Shabani ndejje ayina yagamba mbuno kasookere program eno etandika waliyo ekintu kye twayogedde ekikulu ennyo era n'agamba mbubo obutakuba ssimu mbu balina omukutu balina omukutu wano ssimu ya mukutu mulala ate nabo balina mukutu mirala naye n'agamba nti okategedde naye n'agamba nti engeri gye twasomesezaamu okulaba nti nno abantu kati ate basukke mu kulowooza mu kukozesebwa bayiye kyamukutteko nnyo era bo basazeewo batandike institute ey'obuyiiye yendejje era n'atuyita okuyigiriza abantu okuyiiya kati yansanyusiza nnyo era njagala okugamba mukulu Shabani nti tujja kujjeewo tujja kujja tubasomese kubanga ensi yonna gyegenda mu maaso abantu bokka abayiiya be bagenda okukyusa ensi nemuganda wange nalinyumya naye Sewanyana Mpagi mukulu Sewanyana Mpagi nawe ebirowoozo gyebiri yanyumiriza emboozi nga mpanvu nnyo bwetyo nanga temutuuza bwongo nangamba nti kati nze mbasaba kimu kyokka awo muveewe mutudde mujje munsange mu kifo eno twongerezeeko so n'olwensonga eyo abantu balabika gye bali batandise okulaba abantu gye bali n'olwensonga eyo tulina okukyongeramu amaanyi era atannategeera puroguramu eno ojja gitegeera ng'emyaka gigenze naye ng'ogenze wala munange bw'olaba omulamu ogwo bye twogera ne bye tuwulira bitusikiriza bitya okuba abayiiya tugana ne tubeera wano ne twogera bingi nnyo ng'ennaku z'omwezi 2 mu mwezi gwali gwa 11 mu mwaka gwa 2007
n'abakyala wa Bungereza Queen Elizabeth yajja wano mu Kyogamu bali bagize mu Kyogamu ennyimba ze tuyimba o Uganda may God uphold thee tukisa mu nkola twazikuba emirundi ku olwo lwenzijukira twasinga okuba ennyimba ezo ndowooza kuba buli lunaku bakeranga kuba nnyimba ezo amawanga ag'enjawulo agali mu Kyogamu naye ntunya message eri mu nnyimba ezo tuzigoberera kakati kakubuulire tuwulira tubikola weegenderezanga nnyo omanyi tusiba wano tukyogera ebintu by'owulira mu mutima ebintu by'oyogera kyoyogera kyobeera in most cases era nze bwe mba ntunuulira obulamu bwange omanyi lumu nasomesaako wano nti buli muntu alina ze bayita sirifa sirifa bw'obeera olina sirifa enfu era bw'obeera era oyinza okyegendereza nti abantu bonna abakulaakulanye mu buto bwabwe balina ebintu bye boogera n'ebintu bye bawulira ne bibazimba that is part of inspiration era kyova olaba nti bw'oba onookulaakulana olina okuwulira biki bye weeyogerako weeyogerako nti ensi ekulemye weeyogerako nti tewasoma weeyogerako nti bannange eno gavumenti mbi etuse gavumenti bw'eba ekusse teriyo gavumenti ejja kukuleetera ssente kanve ku ebyo byenaremu kankugambe bwe nti bw'oba oyagala kukola ssente you need to look for your formula sente formula sente kazannyo kati ate formula eri simple hard work kuyiiya kugumiikiriza kubeera ng'oli ezo ze formula those are principles they are not formulas kakati bw'obanga weeyogerako ebintu ebirungi bikuzaamu amaanyi era kyova olaba bagamba tofaayo bigo byogwa kasitoba ng'osobola okuyimuka kakati mu mutwe ng'osobola okugamba neeno bizinensi ennemye naye sigwamu maanyi gwe kennyini newezaamu amaanyi you inspire yourself kyetuba tugamba ebigambo bye twogera ne bye tuwulira bituzza mu maaso oba bituzza emabega kakati oyogedde ku luyimba nze teriiyo anthem ensanyusanga eya Buganda kitiwa kya Buganda kakati twesimye nnyo kale nzikiriza kyokutowunguleke wakituuze gomba tudingane n'ekitundu kyaffe ekyokubiri onsimulire bulungi nnyo message eyo tugirina tutambula nayo oba tukikomya ku mimwa katujje